Vegas. Ensonga ya Palaso ne Alien Skin. Ebatabudde. Ku Friday encha tugenda kubeera ku Cricket Oval mu Love Fest. Omuyimbi ali mu mbeera nnungi, yasoze enteekateeka zonna zaawedde buli kimu. Gwe omuntu ali eyo ng'ogenda kujja ku Cricket Oval, security eri ggulu buli kimu kirungi nnyo. Omuyimbi ali mu mbeera nnungi, agenda kubayimbira. Lihaso muzikoze? Lihaso tuzikozezzo. Era waliwo abajja abaagala kyankalanya lihasozi, era ebyavaamu abiraba. Kaakati ku Friday enkya. N'omwana otagenda bakuba kavulo. Mwana ki? Alien. Leka nsooke mpita abantu ku Friday enkya. Bannaaye bonna abawagizi ba Palaso, njagala okwebaza abagagga mwenna abaguze tebo. Olwaleero show ya nkya ne tebo zonna ziri sold out, zonna baziguze. Tebo zaweddewo zonna VIP tables. Then kati tickets zo tuzitadde leero ku Lwokuna, era ku makya zibadde zifulumye. Tubadde twalwawo okuziteeka awantu gye bazigulira olwa obufeere obugenda maaso mbeera. Ne tusalawo twebeereremu ne tuzita tetwayagadde mbawa nnyo obudde bungi. So kati tickets twazitadde ku makya weeziri ssaawa zino ogenda ku Cricket Oval opposite, osobola ogifunawo, osobola okunkubira essimu, osobola okukubira gwe wonna w'ogyagala gwe ku basimu ozifune, naye nandiyagadde nnyo tiketi muzifune enkya Friday ku Cricket Oval. Mugule tiketi ku mulyango wagenda beerawo gundi. Wagenda baawo omuntu asobola okujja n'agulira ku mulyango. Of course wagenda baawo MTN Momo bana betusalirako ng'owebiri agulako ebiri kitundu kugumu kitundu. Yes. Security gulu buli kimu. Era ne pastor twabaddeko naye pastor Bugembe najjako ku kifo n'atusabirako. Tuli mu mbeera nnungi nnyo. Vegas, olw'okuba nti nno embeera zino wakati byonna bibaddemu naddala side ya Alien Skin titobaddeyo omuyimbi, naye ate omutegesi w'ekivvulu twategeddeko nti Abtex yeyategese Alien Skin. Ate nga mmwe nga mulina Palaso, embeera eno ye yasinga oleeta eyo ye yakaka embeera ey'okuba nti Alien Skin yalumba Palaso, ebyo byavaamu omukubakuba empi Alien Skin olowooza n'anyiiga, oba kize nga kwegamba fujjo balikozesa fujjo, oba bo balaba batuuse olowooza omuyimbi oyo atuuse okukola ekivvulu? Bino bintu bya Abtex aludde emizannyo gye egyo bwe gityo. Ye kuva dda omuyimbi abadde tamwagalangako omuyimbi nga Palaso. Abtex kuba Alien yabadde talina nteekateeka zikola show. Yabadde alina show ye gye bayita Nkwacho Festival. Ng'era gy'alanga, ng'era ayagala ku kifo oba ekigazi abaana ba ghetto gye banaakuŋŋaanira. Bali ne Abtex olw'efitina gy'alina n'asalawo ateeke show ku lunaku lwe lumu ne Palaso lwalina show ku Cricket Oval, naye tekyatutiisizza, kyatwongedde maanyi olw'ensonga mbadde mbiwulira bingi nga bagamba show ya Alien bajja gisazaamu biki. No please, tetwagala omwana oyo ne show yeebeereyo. Kyegedde bulungi agenda ayimbira abantu be, kuba kati nze ni mutegesi wa bivvulo kimanyi bulungi. Tukola ku Christmas e Kampala nga waliyo show nga 9 ku 15. Buli omu n'afuna abantu be. Yes, so buli omu mukkiriza nti buli omu alina abantu. Buli omu n'afuna. Freedom City bajja kugenda n'aba Cricket Oval nabo bajja. Ayina kirala Palaso audience gy'ayimbira ya njawulo ku ya muganda wange Alien. Alien ayina abantu bayimbira bano abawansi bano abaghetto bano kitegedde. Ni Palaso era bayimbira mulimu era abantu. Palaso yali yakwatanya abakyala abo n'abantu abakulukulu ababadde balina obuzibu mu laavu biki. Audience ya Palaso yemu nga bw'olaba Olutalo like bayimbira bakyala. Kati omuntu owa Alien ajja agendewo Alien, owa Saka Free Boss omusiime Palaso naye afuna abantu be. Ffe tekirina kye kigenda tukolako ekyomukulu oyo.
Okay. Tekina kisobola tukolako yadde abantu betekebwetekesi bagende security kubanga abamu waliwo ebigambo ebyali biyita ti oluvannyuma lw'okuba nti nno bakubye kugamba alinga kati sawa zino oba yakulira ghetto oba yakulira omuntu wa wansi situmanyi ne bagamba nti ekivulu kigenda kukyankalanya ekyalugogo nga bakikyankalanya batya kale abaana ba ghetto yabe bavanga kivulu bo bennyini bajja kubeera ku freedom city yaabwe yejja okubeera enkyankalamu eno cricket ovo yebeera sure security ebeera tight buli kimu abantu n'amasimu bagawanika ne bakwata vidiyo kati simanyi eno ewa Abtex gyali oba abantu banasigaza ebintu bye banagenda nabyo anti police eyinza naye njagala naye police emuwa obukuumi abantu baleme kubabbako bintu byabwe security mwagisabye wammwe buli kimu waffe ekiryoke omuyimbi ali mu mbeera nnungi nnyo agenda kuyimba awerekeddwa akabayimbi bonna bomanyi abakabi era drop zonna abakenzo bino betwawulidde Vegas nti mukulu we tagenda kuyimba bituufu anti kati mulina nnyo olokoso bannayuganda era waliwo be nasanze abakozi b'okulediyo abamu nga bali mu ndongo ng'ali mu kugamba kamiliyoni alekeredde nnyo palaso mu mbeera egenda mu maaso so ebiseera ebimu abantu abamu oba tomanyi kyoyogerako sirikira ddala okitegedde bulungi bw'oba tomanyi kyoyogerako sirika nalabye kwefu n'endaba sayima omunene nga boogera tebamanyi kamiliyoni byakoze emabega wa sheeyo okitegedde bulungi be babadde boogera nze nabalabye live ku TikTok okwo nga batambula neŋŋamba kati kwefu lwakyayogera bw'ati anyway kwefu y'omumanyi kwefu kati ayinza obyogera olw'ensonga ali side eri kyali w'abantu abali eri kati ye Sayimo ye gwe neewunyiza ennyo kwefu ye saamwewunyiza nga Sayimo bwe twakamala okugira ne tubaako embeera gye etusaawo naye ayinza oba yadde tamanyi munaaye kamiliyoni buli kimu akikoze tewali kyatakoze ku lwa muganda we wizomanizo bonna mikwano gye kitegeera bakoze buli kimu so palaso ali seeti talina yadde puresha ebyo bye muli mu kugamba omanyi ndaba gundi ekitimba kikwatiridde so kati kikwatiridde nnyo alien ne show ya palaso alien nkiraba kirungi kati ndaba music ng'alimu competition ebadde okubeerawo competition eri herefe kyegedde bulungi enyume naye nga olunaku olw'enkya jangu olaba omuyimbi asinga okuyimba live mu Uganda okuyingira sente meka emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo zaweddewo twadde tulina ez'essatu n'ez'ettaano ezo tebo zaweddewo Vegas kamwerekereze Vegas tusuubire ki ekigenda okuva mu Palaso ku stage na Uganda yali agadde okumanya oba omuwagizi wa Palaso kikyenjawulo Palaso kyalese ku stage okusookera ddala Palaso abaddewo ebbanga ddene naye okubeera ow'amaanyi abadde ow'amaanyi akaseera emyaka ng'esatu ena naye nga Palaso yayimba ddajjukira alabye ebintu bingi Palaso abaddeko ebweru mu Amerika buli wa kati konsati yeeno ayagala baleetere ebintu in fact wagenda bbaawo ne ba surprise artist okuva ebweru w'amawanga ekitegeera besobola bagamba wano nga batuuse dda ne mu ggwanga bwebali ekya Beyonce kiri kitya kuba nakyo tukirabye ku kitimba nti yagenzeeko mu Amerika Beyonce simanyi lwakirabye wali takaggwawo kati mwena abawagira abagala Beyonce kuba mbamanyi Beyonce gwe Palaso alina ekintu kyabategekedde era omuntu ataabeere lugogo kati muna Uganda ogenda kulaba Beyonce ku mitwalo 2 oba omujjawa gwe sasula emitwalo gye 2 keerayo osirike olinde olabe kyetukusuubiza ekyenjawulo ekituufu kyo kiri nti agenda kuba kuba endongo kuba ennyimba zirina Palaso tabeesibaako bwesibi
ennyimba azirina gwe bw'oba oyagala palaso towuliriza ntalo ziri eyo mu bantu ze bateekawo towuliriza ntalo ziri eyo ate guno omulundi guno gwe mulundi gwe nasoose okusanyukira pulezidenti wa NUP entalo yazigenze ebbali n'atalaga sayidi ekintu kino kyandaze nti buli kimu akiraba naye kati ebintu byakola kati n'oba pulezidenti abisobola talina kye yayogedde naye pulezidenti oli omukadde singa yalaze dda nti agweno ate nga olaba banne bano akina Edi Mutwe bali mu kuwanika balina sayidi gye bali kwaliyo ne skini kitegeera bulungi bakuba palaso ne mune palaso talina kye yabakola abamu kumwe muyinza obba muwalana kamiliyoni naye ate ne muwalaniramu palaso kibi naye kasete president alina kyegedde bulungi kibi boogera ebigambo bingi nnyo tubiraba naye baani abo abaana abo nga bavumye palaso kino banemuvumye palaso naye mwebaleera kumwagala omanyi abo bamuvuma atera bebafaani bwekiri bebafaani kati olunaku olw'enkya era kati nva wano tugenda ku cricket ovo buli muntu ayingira temukeereeko by the way ani akutte mu stage Fenon okay mukeereeko kubanga tuyina n'ebintu bye twagala okubawa ebyokulya biki abanaabeerawo ssaawa 7 mu kyomo biki ku mitwalo gy'ebiri ente yoweeri naye ejja kuba yaabo abanaasooka okubeerawo then VIP tables abo bajja kufuna ennyama yaabwe tubatere n'ebyokunywa kubanga kati ono musiime wa kabaka suubira abantu abakulu okuva emmengo okubanga bali wali kitegedde bulungi so tusuubire birungi byereere ebyentalo ebyo bye muteekawo katusooke tuve mu sho alien skin yataddewo eitalo yabireese bino byonna alien skin aleese entalo neziwagirwa Abtex n'ateekamu essente n'ateekamu ntalo Abtex bw'atyo naye n'abimba gyakulima Abtex bw'atyo n'agula sho y'omwana $1,300,000 n'abibbala mwagamba yagiguzeemu 230 naye kisoboka naawe anti kati yo omwana yayinza obba yalowoozeza nti tejja kubaawo n'asooka akwata ezo eziriwo beze yazze nayezo naye katubasabire ebeereyo kimanyi bwe n'abeerayo bajja kweyongera ssente bwe banaaba bafunye bwe banaaba bakoze kuba obimanyi ebyendongo abantu oba toyina nnyimba era tebajja kujja bw'onaaba olina music bajja kujja ffe tulina endongo omuyimbi ajja kulinnya ku stage ku cricket ovo essaawa 3 aveeko essaawa 7 yayimba dati palaso nyimba azirina alimu part B alina palaso part 1 ne palaso part 2 lizard ali talina nyimba ki azirina baada ze wana nyimba lisije era ngenda gira pakawo iyo lisije olabeyo Vegas iyo lisije olabazire nyimba asatu ziri ya nabirabyeko mu 39 inako ennyimba 2 omuntu ogana alina ennyimba tetugamba zonna ze yayimba tugamba ennyimba eziyiseemu hit songs ze twogera kubanga bw'obanga ng'ozze ku gundi mu market eno hit yeyogera bw'oba ne hit tujja kugyogerako ne tojja tugamba nti ate wayimba 2 abiri tetwabimanya ffe tumanya akayimba abadde omuntu alina ennyimba amabiri Vegas ezo nyimba awuliriza atulaba ezo nyimba ziri 39 kuliko ennyimba nga 2 ku nyimba ezo 2 tosobola yita abantu nyimba kizomanyi mbiraba ku TikTok sitegeera nnyo ne byayimba sibitegeera nnyo naye waliwo yayimba ne byayimba sibitegeera alina engoma emu mwayimbira sikitegeera naye omwana simanyi kyalifuuka mudda naye alien nkusabira Katonda akukwateko omukono oli champion gwe nga bw'olaba naye
ba champion tebeeyisa nga gwe bw'oli mu kweyisa ng'olaba yeeyisa yeeyisa bubi gwe omuntu atakulumangako nakkubu batakuvumangako yakuba Kanyama wano nebyo temubyogerako ffe lwe twamugambako nti ssebo funa respect abantu baye respect ffe ne tufuuka ababi yakuba Kanyama amannyo mukaaga temuli byali ku TV mwe mwabikola champion Gudo yamukuba champion Gudo tasobola tuuka ku Kanyama champion Gudo mumpi nnyo ne stand emusinga obuwanvu tosobola ganda tono muba bintu by'okuwuddisa abantu kati Alien ofunye chance Alien yafuna chance tuwamukwatako ne tumuwa amaanyi abantu ne bamumanya n'ennyimba ze zaali zitawubisa abantu wamukwatirako uliriza twamukwatako ebyo mwana twamukuba twamukwatako tumwongera amaanyi mugamba mukubanga abo mukuba empi nti mwamukuba mwe mwamwongera amaanyi yafunira amasanyalaze nereka kulowooza nti ogenda kubeera nga bakukuba bukubi ofuna amasanyalaze oyinza okubulwa omuntu addamu okukwatako so kati wandiyimbye novaamu ebyo ebintu by'olimu ebyo ebintu by'amalala twabalaba Vegas Alien ayimba era ennyimba azirina talina nnyimba ayimba ki kati totya ddenja ebyo ezennyimba uliriza ezennyimba Yanga Mulo yaziyimbayimba dda Yanga Mulo yaziyimbayimba dda bangi nnyo babiyimbayimba dda ebyo bamiki wayini so kati ate ebyabwe nabyo nga binyuma jasi lwakuba tewalingawo zi TikTok zino bwe zikuyambye kyegedde bulungi ebyo byotuyimbira tetatugamba bintu byebyo Big Brother Uganda we bali kutulaba subscribinga likinga Vegas munyivumu no please Palaso kale katukirize yakukuba Alien amanyi gona Alien gayina olwaleero kubanga abataddeko ekivulo olw'enkyawo tatutaddeko okumanya amaanyi agalaba nti nago ayina amaanyi olw'ensonga tewali muyimbi yali avuddeyo oba omutegesi yenna n'ategeka ekivulo mu nnaku 5 mu nnaku 5 bakiranze ku Mande olw'okutaano of course ekivulo kyana nikulangibwa ku Sunday Abtex ayagala gavumenti emuwe ssente ayagala poliisi ekisazeemu akabirire gavumenti emuwe ssente Abtex teyakoze ekivulu mbukufuna kutegeka abantu ba Alien bajje bayingire akimanyi bulungi poliisi tejjamuwa clearance agende agambe mbu yassaamu ssente abbe ssente nga bwazzenga akola obwo bubadi bwa Abtex tubumanyi bulungi ate nekisookera ddala Freedom City ekirogeza oyinamu endowooza Vegas promoter nti ekivulu bayinza okisazaamu poliisi tesobola kukuwa naawe bukuumi ku Mande kuba n'okufuna obufunyi gundi olwaleero kufuna obufunyi ebbaluwa ya poliisi bannaye naggulu kikutwalira weeks 3 kati gwe abakulu ogenda kubajjawa mu wiiki emu tubeeremu obwongo tuleme kwogera Abtex jase yalabyewo byanfuna ayagala kumaliriza wanadduka ewa Ssale nga bw'ateebwa abadde abeera ewa Ssale wa Jeno Ssale kyayagala omaliriza agende agambe kati agende ng'atembeeta abantu ng'akulembeza Alien abo baagala kutunda Alien kati abo ba Abtex kino omwana n'amaanyi mugalaba tusobola omufuula owammwe bye bali mu kubalira omwana ovuiki bagenda kusuula omwana abo ba Abtex so nti kalika kano kabati ka Abtex anoonya mulyo kati Vegas batugamba nti already ne kano kali kabadi kemwali mukoze Palasa akube Abtex akube Alien then bikole ki affe twali tumugamba aw'abakulu ekitiibwa kyekyokka ffe twali tumugamba aw'abakulu ekitiibwa naye ekyakola bulungi Palaso yavayo ne yeetondera buli wabadde ayitaama yeetondera olw'ekikolwa ekyo kye yakola kitegedde bulungi kati omuntu bw'aba bane yeetonze oba oyagala akole ki ekirala gwe Alien tonayimbira emyezi 11 tanaweza mwaka kitegedde bulungi waka wali talina waka twamukuba ne tumugabira ku maanyi okukuba kwa Alien twamuwa amaanyi genda olabe ku YouTube ze olabe social media ze kati okuva we twamukwatako
Kitegedde. Kiraga w'amaanyi. Otegedde kati otegedde akantu ako kati gotegedde. Kitegedde. Palaso yakwata amaanyi n'amuwaako. Ffe tukulinze kudda kwebaza Alien. Obanga olaba kye twakolera mumwongere mumukubemu. Tetusobola kumwongera anti kati obeera omuwamaanyi. Luli mwatukola mu butamanya. Twali tumugambawo abantu respect abakulu. Anti n'abala n'abagamba bino si byakusinga. In fact, Alien oyo n'okumwogerako wano tukola nsobi naye munnaye waali kwali. Twogera ku muyimbi anti abategeseeko ekivvulu. Ekiriwa Freedom City. Abadde kinaawe. Olunaku olw'enkya Freedom City Cricket over Lugogo. 2-2 naye Vegas promoter atugamba nti yetali sure nti bagenda kiriyalinga. Abtex anoonya mulio. Abtex anoonya kubba. Kiriwo ekiti. Abtex yategese show. Naawe omwana miliyoni emu. Mwemitwala. Emu kitundu. Balamu yagambye emu asatu. Yabadde emu kitundu. Buloke yamutuusizza ku Alien. N'atwala emitwalo 2. Otegedde bulungi. Kuba Alien essaawa zino abadde nga wakugoba bugobi tegedde. So kaakati kyova olaba ne ku posita ezitambula walabyeko Abtex ku posita yadde mu kalango k'omwana oyo. Abtex promoter yategese. Sinnakalako. Yali akozeeko show nga taliimu. So kati ayagala kugenda amanyi bulungi show tegenda beerayo agende ewa Salaamu gambe nassaamu miliyoni zange 2.5 Salebe bw'omuga 2.5 akuwa 1.5. Tegedde bulungi. Amaliriza mugambe n'omwana ono twagala kumuleeta tuteese decide byebyo ebintu byalimu oyo Abtex ebintu twabibuuka. Ate Alien n'abantu booli nabo bannaye. Simanyi bw'onaawona Abtex kuba ye yazza ajja kukulya ojja muwulira. Kiki otegeeza? Ajja kumulya tasobola muleka waggulu. Tasobola muleka waggulu. Emboozi ya Vegas nja muzza nga tuvudde mu kivulu Cricket Oval asooke atubulire ebina byayogedde wano. Ngenda kumukomya. Byatukomewo wano. Mulabe ekivulu kyaliyo. Bwe kinaaba gye. Olunaku lwankya tugenda okulaba Vegas. Nno bye nayogera. Ne bye njogera. Uliriza. Bwe naakomawo. Vegas tugenda komawo wano. Katulinde ekivulu. Bwe naakomawo ekivulu. Olunaku lwankya. Bwe naakomawo ekivulu gye kiri. Nja kukola interview yonna mu Luzungu nga gwombuuza mu Luganda nga nkuddamu mu Luzungu. Okyagedde ke kantu ke nkuwadde nga gwombuuza mu Luganda nga nze Vegas sibula batulaba. Abatulaba sigenda basiibula wabula mbalinze enkya. Next week enkya bwe kivulu ekigwa next week tukomewo tubuulire ebintu oli ebigambo byo kubanga sisobola. Nze mmanyi anko ndi mu ndongo mmanyi. Akuma takumira mpeera weewale nnyo abafere muganda wange. Njagala okutumira omukyalo omu akola mu branding. Yaguze table akushow yaffe. In fact y'omu ku baasembyeyo okugula table. Company bagiyita Slick Brands. Eri awo ku bagiyita batya mini price waggulu eyo. Masati gonna aga Palaso nga bw'ogalaba ye yagakoze branding yonna oshegedde bulungi. Slick Brands mwebale nnyo mwebalire ddala omukyala bamuyita Zaayi Madamu Zaayi Kyakabi tukwatagane enkya babayimbire ennyimba za laavu babayimbire banaye banjogera ekyo bandeka ekinze banaye simanyi nakumanya naye nga Toyanze nge Vegas nja kukuzza ebigambo byobiri Akuma takumira mpeera Vegas promoter watu bategeeza banange nkyatubeeyo Cricket Oval of course gye kiggwera namwe aba Freedom City of course tubeeyo manyi ffe tuli bannamawulire tetulina size tujja kukuba wonna singa ekivvulu kinaabeerako Freedom City nga kubanga akisizza agambye buli kigenda kubeerayo naye kyonna kikiri Mungu yasinga okumanya nze Big Bro Jamal owenakaseke subscribe nga like nga genda mu comment section obuze Vegas promoter oba oli awo naawe otekewo endowooza yo ate ne Abtex alekerawo okwokyesa omwana alina amaanyi afunye amaanyi ge oyagala mwokyesa Serena Bata yakadduka akulemeredde abuye omwana abuukira baana bagira Abe simutegeera
naye oyo Fangoni Forest ayinza okulemerera. Fangoni Forest bamuyita ne Kimenke. Kimenke eddiba ly'Ekimenke. Omwana aliyereze simanyi kyalifuuka mudda. Kabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda straight.